Okyalaba okwanjula n'embaga. Abagenyi baffe mu kaseera kano tusobola okubeera nga tutuula. Omugenyi waffe RDC protocol observed tukwaniriza ku mukolo guno ogw'amatikkira gaffe ag'omulundi ate ogwokuna wano ku ssomero lyaffe ery'ebyokwewunda Oluganda. My Luganda is not Lugandaling. Essomero lyaffe ery'ebyokwewunda erya Sharita School of Beauty. Tuyina abaana abawala wamu n'abalenzi olw'ensonga nti ebyokwewunda ennaku zino n'abasajja bakizuula nti mulimu gw'amaanyi era ne baguyingira. Awo wotuukidde nga tutambuddeko kaakatono tufunyeewoko okwogera kw'abayizi naye nga tetunnagenda wala nnyo. Tuli basanyufu nnyo, tuli beesiimu olw'ensonga nti otuwadde obudde bwo wakati mu business schedule gy'olina olunaku lwaleero. Tetukitwala for granted. Thank you so much. Weebale nnyo, weebalire ddala. Era wakati wootuukidde nga mu bayizi bano mulimu abagenda okufuna certificates zaabwe mu by'enviiri, mu by'enjala n'ebirala bingi nnyo. Olw'obufunda bw'obudde waliwo bye twajjeemu wandibadde weerabirako omwana akantu n'akava process by process ng'enjogera bwe tugiwulira, naye tetujja kusobola kubeera nga tugendayo naye ng'ojja kufuna ate okulabako ku bimu kubikoleddwa abaana baffe olunaku olwaleero. Bano be bayizi baffe nga bwe nakutegeeza ab'omulundi ogwokuna. Obuwanguzi butuukibwako oyo alafubanye. Batutegeezezza nti no balafubanye nga n'oluusi ddoomu ebeera eggalibwawo baleme kwekwekamu nga bwe mwakolanga abamu edda. N'olwekyo balafuubanye paka ku lunaku luno olwaleero. Tusaba otuluusiza obubaka eri omukulembeze w'eggwanga nti obwetaavu bwe buli. Mu kwogera kw'abaana bano omu bwe yamaze okwogera yategeezezza nti mu kaseera kano bw'oba olina omulimu wendi n'ennamba n'agisoma tewabaddewo. Nze ku lwange nga bukyazze kalabalaba w'omukono omwana ng'oyo bwe yandimaze okusoma wano yandibadde aweebwa equipment za saaluuni n'afuluma n'atandikirawo. So nsaba eddoboozi eryo litutuusizeeyo. Sinze mwogezi w'olunaku ndi kalabalaba just. Njagala mu kaseera kano tufune omu ku basomesa oba abasomesa bagenda kuyiwa Teacher Barbara abeere ng'ajja ayogere ku lw'abasomesa banne. Abazadde omusomesa ono tumuwe ku bugalo oba abasomesa tumuwe ku bugalo. DJ, thank you. DJ ne bokajayo mukulu RDC nga bwe tulaba nti tulina kye tuyita wave y'aba Gen Zs ku Sharita School of Beauty, tukonsideringira ba Gen Zs
nti basomesa almost age bracket ogiraba ng'ekola ki kati olulimi boogera lukola ki lufaanagana lukwatagana. Teacher Barbara Kazinda-Lukako. Tusanyusa okubalaba abazadde baffe abalungi. Twebaza Omukama Katonda abajje yonna n'abatuusa wano ne mutuuka bulungi. Amannya gange nze Teacher Barbara nasomesa makeup. Nina n'abasomesa abalala benkikiridde naye nga weebali. N'ekirala lwakuba Teacher Jackie taliiwo simula munoonyeza katono naye nga ali kujja. Soma nnyo summary. Tugenda kufuna muyizi ki oba tumale muteekateeka katumuteeketeeke wate wategeeza. Thank you so much. Wakati mu kutambula mukulu RDC n'abagenyi baffe abalala Saalongo tukwaniriza. Tulinawo omuzadde nasabiddwa omuzadde n'aŋŋamba nyina ebigambo byange njagala obi express nga ndi musanyufu nnyo eri abantu bonna ku mukolo guno. Nze kusaba omuzadde oyo ajje DJ mpaka ayimbako omuzadde oyo asiime ayogere ebigambo olw'okusiima ku mukolo guno. Eno gathering si ya bulijjo, bino si bya bulijjo, ndooza mulaba era mutudde si wa bulijjo. Ka esi kabulaabulamu naye tukakolako mpola mpola. Nja kusaba taata ojje otuwe ebigambo byo. Everything you put your hand go walk. Your name go open doors. You self go be a boss. Amen. Amen. Everything you put your hand. Abazadde baffe abalungi, abayizi baffe, mukulu RDC, Madam Sharita, kansabe bawe ekiramuso nti salaamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mpozi amanya gange yenze Bukenya Sulubu mbeera Mityana eyo. Mu mbeera eyo nzize wano okwebaza Madam Sharita oyo kituufu ddala omukyalo oyo mazima wanvu nsaba mumuwe ku bugalo. Nga mwebaza olw'ekintu kino okutusomeseza abaana okutuleetera ensoma eyina ekitangaala. Omwana n'asoma ng'ategeerera ddala bulungi kiki ky'asoma. Mpozi mu bigambo ebitonotono mu mbeera eyo njaga atuweerera abaana oba mpeerera abaana. Olumu nagendako ku ssomero wali omwana amaze nga bw'omanyi ebintu by'ekyalo okusoma bwe tugenda ewala ennyo tuba tetukyabitegeera tusomako kitonoto. Nempita omusomesa ne mugawo waayo okusoma omwana agenda kumaliriza. Naye omwana oyo kiki ekiddako? Yaŋŋamba ekituufu simanyi. Ne mugamba kaakati nkoze nti nange nkubuuliza simanyi nange atuyite omwana. N'omwana ne muyita naye n'aŋŋamba takola ki? Tamanyi. Ffenna basatu ne tubeerawo tetukumanyi kikola ki? Kiddako. Kintu ekyo tekyankola bulungi nnyo. Naye Madam Sharita ono asomesa omwana ng'amusomesa amanyi ne gw'asomesa n'amusomesa nga bonna bakola ki? Bamanyi kiki ekiddako. Mu mbeera eyo neebaza abazadde abali wano kuba kitegeeza ffe tulinawo abaana bwe twafuna entegeera emu okubeera nga tuleeta abaana ba Madam Sharita. Madam Sharita nkwebaza nnyo nga ntunudde ne gy'oli. Weebale nnyo weebalire ddala. Ate weebale kubeera mukwano gwange kyekituufu. Obeera bize naye otwala n'obudde n'onkubira kasimu n'ombuuzaako. Madam Sharita oyo namuwa omwana emyaka ng'ebiri egiyise. Yamusomesa bulungi nnyo kati akola emirimu gye. Ne mwongera n'omulala oyo gw'atikkiddwa. Era Madam Sharita mwenyumirizamu tansazi. Ate era okola ekisoboka kuba ndaba bawala bokka simanyi oba abalenzi nabo. Kuba sirabyeyo mulenzi n'omu. Taata tulinamu omulenzi. Nange namulaye ne musanyukira. Naye nga mu mbeera wabeewo ekikolebwa n'abalenzi babeeko nga baako kye bagattibwako mu mbeera efaanaganako bwetyo.
sagala kwogera bigambo bingi nnyo naye nga nsiima ennyo nsiimidde ddala mwebale nnyo mwebalire ddala obugalo obu appreciating obusiima webale nnyo webale ddala mukama wange student waffe ow'obulenzi asobola okuyimuka namulabyeko ludda wa omuyizi waffe ndowooza genda omukwatireko ddala mu ngalo nga tujjawo kiri nti abaana ab'obulenzi naye ali 1 in a million kyekigambo kiyinza amukutteko mu bugalo mukikubire mu ngalo muzira nnyo kuba obwedda mmagamaga naye nga sirabamu n'omukonze kyetaaga wabeewo ekikolebwa n'abalenzi bafune waakiri obatunula tuleme tunula bawala bokka ate abawala basalita abo bwe mulaba engeri gye baba nti abafaako nnyo teryadibira ku lujja n'olw'ensonga eyo mukyala weebale nnyo weebalire ddala mu nsonga ezo mu buli kimu kyonna byonna buli kimu akimanyi sijja kubeera mwogezi wa lunaku mubeere bulungi DJ tuwa akayimba akatwala omuzadde oyo ebintu bya laavu binyuma mu bijanjawaza ebitali mu lujanja biba bibowa abantu era banokunwa munansonyi mubakalubirira nze bwensanyusa njagala sitya kyakulumya abalala no nakati noonya nkodyo yakumenya rigodi mu nsi kanze mukazi asinga abakazi mbi okwagalana mama tujanjawaze eddali bazadde bannange abayizi baffe mwenna munansonyiwa okudigida ndi mukazi ayagala ennyo okusanyuka wadde nga nsobola okuba nga nina ebizibu tewali atalina wano bizibu eri ali eyo nga tabirina nga ye ali ku muswete gwokka bannaye mwebala okuweerera abaana munansonyiwa ebigambo byange si bingi nnyo ebiseera ebimu yadde njogera nnyanguyiriza naye biwulikika nga sinaba kutandika kuyimba akapera wange yali wakuteeka mu studio naye nina ensonga lwaki saamuteekayo ngenda kusooka okwebaza omukyalo ono mwagala nnyo Sweet mazima wanvu Sharita Queen director mami spagalo bannange amanya alina mangi nnyo omukyalo oyo mwagala nnyo natuuka ewuwe nga ndaajana nga nkaaba nga sirina fiizi bambi mazima wanvu Sweet spagalo n'ayimira ku magulu ge n'ayingira mu bizibu byange n'abimalawo yensonga lwaki njagadde okumusiima nga sikozeseza na ndongo nga nkozesa ddoboozi yadde akayimba ka bigambo bibiri kyesitamanyi oba ntunula eno gyali oba ntunula eno abayizi ntunulewa awo siddamu katukwebaza ebirungi by'otukoledde emirimu gy'okoze Sharita nze siginyomye okuyamba abantu maama nga si muzannyo kyokka osaana kwebaza ebirungi by'otukoledde kankwebaza ebirungi by'okikoledde emirimu gy'okoze Sharita nze siginyomye okuyamba abanaku maama nga si muzannyo kyokka osaana kwebaza ebirungi by'otukoledde bwe tubeera mu buzibu Sharita n'otuuka motoka kunyukunyu mukwano n'owerekera bwe tubeera mu buzibu ffe abakyala ab'owulira kyokka osaana kwebaza ebirungi by'otukoledde kankwebaza ebirungi by'otukoledde emirimu gy'okoze maama nje siginyomye okuyamba abantu maama nga si muzannyo kyokka osaana kwebaza ebirungi by'otukoledde. Wow! Madamu Sharita webale nnyo okutukolerera nze sigenda kwerabira omutima gw'omulungi Sharita wange webale nnyo okutukolerera nze sigenda kwerabira omutima gw'omulungi nzijjukira luli lwe najja wamma mu ssomero ly'eddungi wamma nali bubi nnyo mu mutima gwange laba bwe walaba wampa
Oh. Akayimba ate kagonze emotional. Sharita mbadde nsaba oyimuke omukyalo oyo omuwamba atiremu katona awo kiina engeri gye kifiiringisa. A breaking it down ali emotional. Abaka akayimba ojja kaddamu yadde okaabye. Tojja tuleka otyo. Oba akaabye ajja kaddamu asaaga. Tusaliddwa tuleeta mu nzibu enjala ennyo. Tusaliddwa Sharita, tusaliddwa anaye mukwano. Tukole tutya tunuulire emikwano. Sharita bw'ogirese laba tuyayana teera nga tusindogoma. Tunuulira abazadde bambi w'otulese. Tewali kyagamba tuddayo weeraba. Webale nnyo Mami Taslim. Ekifaananyi ekyo kikulu nnyo. Sharita webale. Nange ngenda kuyimba. Mama wafazze yatwegaseeko dda mama tuzaalira Sharita wali ku mukolo ngenda mubalaga mukube engalo nga mulinde sikati nze mmanyi. Kansirika ekifaananyi tekyetaaga kwogereramu kino. Kati Sharita studio njirina tumutwale mu yawa. Tumutwale wa Pademani. Bazadde bannange munsonyiwe bwe nsanyuka nkaaba nsaba kunsonyiwa. Naye nga ndi mukyala muyiiya wa nnyimba nsobola okuyiiza essomero lino oluyimba. Naye nga w'omanyiwe najja wa mwami mukyala Sharita. Nanyambako ku mwana nampeera omwana nga nkabye ebizibu byange. Ntuuka okuyiiya oluyimba eza studio bannange zambula. Mukama mulungi. Abasiraamu salamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Naye togenda nange mala okwogerako naawe jangu wano Mama Taslim. Eyo talenti tetuyinza gifiirwa wano. Waakiri tunaazisondo olina okuyimba oluyimba mu studio. Kwata akazindaalo. Bwe tugenda mu studio n'aluyimba nga tolwerabidde. Akazindaalo kaako yogere akazindaalo. Yeseba mukama wange. RDC mukama waffe. Omukyalo omulidde eddoboozi aliina. Studio mitwalo nga 5 ng'ayimba nga nakyo kivaamu. Sharita webale tusanyuse nnyo tusanyuse nnyo nange nsanyuse. Webale kutuyambira abaana b'obuwala wamu n'abalenzi. Mumpe obugalo ntudde mu beat yennyini. Mama thank you. Kale challenge. Katukwebaze Sharita by'otukoledde. Emirimu gy'okoze mutaawe nze siginyoomye. Okuyamba abantu mama nga si muzannyo. Ky'okosaana kwebaza ebirungi by'otukoledde. Totudde mu beat. Situdde mu beat. Ate nadde nnyina kutula mu yiyo. Okay, obugalo bannange thank you so much. Bannange mama wakalumu thank you. Mikono webaze nyini nyonna oli wa mukisa okuva mu famire ejjudde omukisa. Tekyababula tuweekye bagenda mu maaso kuba abantu katula banere tuwakigera mu maaso awo. Bagenda kuba bakola simple makeup ku lw'obudde. Kati essaawa bagenda kuba bakola simple makeup. Ekyo batandika n'okulongoosa omuntu mu face bajjukira tebasobola kukuba foundation abatasobola kutuula bulungi ku skin. Kye basoose nakyo. Abali byokuzimba foundation tumanyi kati ataawo ziba kulooka kati foundation yani. Foundation gwe basoosaako oba omuntu oba tugeze nti oba alina oba kakovu foundation abasobola okumubika ate nayingiza bulungi. Omuntu ng'alina enkovu mugibikka ye foundation kyakola. Abaami ndowooza tubiyige mukyala wa alina enkovu tutambula ne ku mukolo ng'alina enkovu ze mu face oba zambala oba zaaki. Kati asooka kubikka nkovu eyo.
tugende masobi tunyonyola ebyo byagala nnyo okuyiga wenjagala tomanya nyinza okyusa mu radio nenzira munange enyintu ebyo bwe bava kumala foundation bagenda kuzaako prima. Okyalaba okwanjula n'embaga.